Baffe Bagagano TV olunaku lwaleero tuli wano ku Bishop Senior okulaba nti Kyaggwe ebadde eyanjula abasambi abagenda okusamba ekikopo ky'amasaza wano Kyaggwe. Leero ebadde esamba ne KCCA omupiira ogw'omukwano naye wabula abawagizi nga w'obalaba bali mu vibe y'amaanyi okutwagala tubakulage okulaba nti kiki ekigenda mu maaso. Basanyufu olwa ttiimu okuba nti ebadde nnungi nnyo gye babanjulidde abakulembeze ba ttiimu y'essaza ly'e Kyaggwe. Baba jangu tukutambuze olabe abawagizi ki kye bagamba ki kye boogera ku ttiimu eno empya. Ttiimu gye babanjulidde eri etya mugiraba egenda kutambula etya? Kintu kyawedde dda okusinziira ku sizoni ewedde nentunuulira n'eno. Ekirungi kya byonna Kyaggwe kyekoze ekyamakulu ku mapeesa eyongerezaako mwongereze eganye okujjamu n'egattako bugassi. Kitegeeza ki? Nti eyagala ekikopo omulamu ekyaguliko. Kintu ekyo. Okay. Bebana abawagizi b'essaza ly'e Kyaggwe baba ogamba otya? Ku Kyaggwe kwe tutava. Twogere nga tutambula. Ye taata. Kyaggwe ku ntikko twagala okulabula buli ali mu kibinja mwe tuli. Embooko egenda kumuyitako. Vipers egenda kujja gye twagala. Bano bakalubyemu naye mbulira twongere okugumyagumyamu. Anaayita mu kkubo lya Kyaggwe mbooko ku nnyuma. Tugenda kulaga ekigenda mu maaso wano ku bawagizi ba Kyaggwe. Basanyufu olwa ttiimu yaabwe gye babanjulidde okuba nti ttiimu ebadde y'amaanyi. Okitegeera ekiri wano kyo abawagizi ba Kyaggwe basanyufu nga w'okirowooza yebaleko taata. Kyaggwe ttiimu bajanjudde eri etya? Ttiimu ya Kyaggwe bwe kyeweemanya kiri kimu. Sizoni eno tudda na kikopo. Tetwagala kukola bulungi, twagala kukola kinaye tudda na kikopo. Okusinziira omupiira nga wogulabe naawe Kyaggwe enyigiriza na ttiimu gye twetusamba naye y'amaanyi. Kale weewalire ddala sokolabe ku baana abo ndowooza obalengera. Abawagizi ba Kyaggwe banjudde ttiimu kabiriiti ttiimu egenda okutwala ekikopo omwaka guno. Kyennyinza okugamba ekyo muganda wange tuli wano ono kiike ye baaba yakimalayo dda kyakola Bugagano TV baba kadde mu kifo Kyaggwe wulira jeje Kyaggwe okuza amafuta jajja ku mafuta kamanyirira olaba nakutemu ne batulekera amasaza gabeewo togojere genda kwongeramu era oluba wano nsula sese noonya ddagala ddala gumite nnyo Kyaggwe ku ntiko. Kale tutuno ono yekyamite Eno Kyaggwe gumite. Oba oyagala mawulire agonagonaga n'ebyemipiira oba oyagala mawulire agonagonaga n'Ekyaggwe olina kunoonya Gagano TV. Era nange sola kwembeera siba ku Gagano TV. nekino ng'okikuwa nnyo muganda wange okozesa ki? Mwana mikisa gy'abantu oli mulogo. Omuntu eyatendeka yaŋŋamba ati tokulemesanga nnyo ssente okusinga omukwano. Ssente tesinga mukwano. Kaakati bana njagala kulage be bayita abakunja ne Mukunja Warriors. Bebala bakasawa baliwa naye Mukunja Warriors. Mukunja Kasawa Arcade Mukono enyini location Kasawa Arcade Mombasa Traders. osererawa Iye eri waffe nyine wa Mukono Mukunja we bano Kasawa Arcade ati buli kimu gye kiggweera buli kimu babanjulidde ttiimu eri masavu. ttiimu eri kumite Tuli gumite nnyo tugenda kitwala tuli gumite nnyo nga wokiwulira era guno naye sizoni eno ekibobo kyaffe